Alright, ladies and gentlemen, my name is Captain Sebiranda. Guys, help me share this video so that it can reach out to President Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni, this is your message. I am really very sorry for you because you're working out with the people who are just waiting for your downfall. President Yoweri Kaguta Museveni, these people are working so hard and they are doing so much to see that you fall down. I don't know really if you know about this. Bwe tugenda mu lulimi lwaffe Oluganda, ndi mwennyamivu nnyo era ndi kwegamba nsaasidde nnyo omukulembeze wa Uganda aliko gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga abantu bakola nabo be bali mu kulindirira ng'avuunikiddwa. Bino ebikolwa bye bakola babikola dda bw'oba ng'osomye obutabo bwa history oba ng'osomye history bino ebikolwa babikola dda tewali kikolwa kye batakolangako. Naye no munnange ekintu kimwe ekiri mu nsonga eno, whenever you do such an act kwegamba obeera ogezaako abantu ba strengtheninga emitima, okiwulira, ogezaako okubagumya emitima okubalaga nti awadde muyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa mugenda kutuuka ku buwanguzi. Okiwulira, teri kintu kwegamba kiringa okukuba omwana omuto emiggo ng'ate bw'omuwa emmere, omukuba emiggo nga bw'omuwa emmere. Oyo omwana aba n'essuubi nti bino byakaseera onkuba leero naye ngenda kukola ki, nja kukula. Bino ebikolwa abantu bye bakola biri unprofessional, kwegamba biraga nti nno nabo ekintu kye bakola baakikoowa dda. Wabula ebikolwa ebyo abantu bye babikolako mmwe mutannaba ku standing out. Bino ebikolwa kye bitegeeza ogenda otya ku kitebe, kwegamba ekitebe ekikulu eky'omuntu avuganya government mu democratic country. Owulira, democratic country nga okkirizibwa okwesimbawo ne bakulonda nti kati gwe avuganya government omukulu. Kyokka ekitebe kwegamba oba w'osinziira amagye ne galumbawo ne gakuba ne goonoona ne gabba ne gatwala buli kimu. Nga kwegamba ekintu balinga abakikola nti mu public balaga nti democracy weeri, naye ate bwe tudde eno munda eyo ebeera dictatorship, tewali democracy yadde n'emu. Bino ebintu bye bakola nze sisuubira nti President Museveni alabika abimanyi, sisuubira, kubanga olaba owa poliisi obusungu bwayogeza kwegamba ange muli ku mutima nga n'obwaba akutte muntu ng'amwarestinga amaanyi gakozesa, obusungu bwakozesa, naye nga gwe omulimu gwo, that is just your job. Oyo gw'okwata tomanyi lwaki omukwata, wabula bakugambye nti akoze ekikyamu genda omukwate. Naye n'omutuusa, nze nalabako n'owa poliisi ng'alinnya omuntu engatto ku mutwe. That is unprofessional. Bwe mba mwabadde mwagala kwolesa buyinza nti mwe mukola ki, mwe muyina obuyinza, mwaliza obudde nga bulaba nga weebali, kwegamba bannannyini kitebe nga weebali ng'abantu abali professional. Ne mubagamba ffe nga ba security operatives twekengedde ekintu kino na kino wano ku kitebe kyammwe mwe ng'abavuganya government, kuba mu constitution opposition mweri era ekkirizibwa era ne government emanyi nti opposition weeri, teriiwo mu bumenyi bw'amateeka. Be baba kwegamba ne mu parliament balina ye batuula nti this is an opposition side. Kitegeeza mu constitution mu government ya Uganda mwekiri, si Uganda yokka, wabula ensi zonna eza democracy, kwegamba ezikkiririza mu democracy. Naye gwe nojja ng'abantu tebaliiwo mu nnyumba zaabwe, n'omala okumenya oyonoonye ebintu, oyasize endabirwamu, otutte frame z'ebifaananyi ng'ebifaananyi obisudde wansi, kwegamba oli mu kwolesa kwegamba obunaku n'obubbi na unprofessionalism, kwegamba oba ng'ambe nti n'ennugu, by the way ennugu, ekyo kya ennugu, kwegamba by'obeera oyolesa ate obeera olabisa mukamaawo. President Yoweri Kaguta Museveni, these are the people who are just waiting for your downfall. They are not there to help you. They are there to see you falling down, and they will celebrate one day. Kubanze kyendaba wano, these people are just waiting to celebrate for your downfall. Kubanga bw'ogamba nti nno ogenze ku kitebe ekiri registered, kwegamba kiregistaringiddwa electoral commission ng'eregistarinze nti kino kitebe kya avuganya
government ate sinti avuganya ko wabula opposition kwegamba opposition eri mu maaso ekulembera mu maaso ina n'ababaka mu parliament gwe nomenya enzigi zaabwe n'otwala buli kimu kifaananyi ki ky'obogezaako okuwa mukamaawo ogezaako kulabisa mukamaawo so guys waliwo ekinaatera okubeerawo amanyi bagamba omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi abaali bakyaliddeko abalwadde mu malwaliro omulwadde bulijjo atayagala kulya yadde kantu olunaku lwasabye essowaani y'emmere wayita ennaku ezi temuddamu kulaba muntu oyo okiwulira naye nga this is unacceptable era bannange tukivumirira kikolwa kibi nnyo kibi nnyo ng'oggyeko nti nno Uganda is bigger than Bobi Wine, Uganda is bigger than Yoweri Kaguta Museveni, Uganda is bigger than NRM, Uganda is bigger than NUP. Kino tetukyogera nti ntoba byabufuzi ntoba kino, we are speaking this nga bannayuganda. Tukyogera nga bannayuganda. Uganda is bigger than all of you people. Mwe abajesudiizaamu, abajagala n'abagirimu. Mwana kifaananyi ki kyemugezaako okwolesa ffe just nga abantu abamanyi kwegamba ffe ng'abayivu abamanyi ebintu ebitambula mu nsi endala mwana tuwulira ennaku bwe tuba tulaba ebintu ng'ebyo tuwulira ennaku nga y'amaanyi ekyo ekintu kyokka kye mukoze kiyinza okututwalira emyaka okukifikisinga out nti kiveewo olumba otya ekitebe ky'omuntu akuvuganya mu democratic country n'omenya n'otwala buli kimu n'obba buli kimu nga taliiwo kale singa mwabayise ne mbagamba gulawo wano tukebere ne mukebera mwali badde muwangudde naye kati ruling government opposition ebakubye hands down